yali nyenyonyi yesookera ddala mu bulamu bwe, visa yesookera ddala mu bulamu bwe. Abannayuganda bannansi ab'enjawulo gye beegomba okufuna ne babonyaabonya ne bagibamma, yagifunye mu bbanga ttono, si bbanga ppanvu. Yabadde bbanga, yabadde short notice. Oyinza okuba nga yamenyesemu katono naye teyamenyese ng'abalala. Ye Munnayuganda asookedde ddala ogende Bungereza n'amalayo ekiro kimu. Ebyo bibiri. Era kumpi kiro kimu. Ffe tubalayo kati bw'oya kigaziyaamuko. Wamaze ekiro kimu e Bungereza ebiro. Nasulayo ku Sunday, nasulayo ku Monday. Ne ku Monday. Wakiyita Bungereza? Yakiyita Bungereza. Kubanga yali tabyawula kati ye yali amanyi. Oya gamba njala batugenda Bungereza naye yayisirako ne UK. Yoyo kwefutsemo. Neranda nyo nja. Ngamba sijja muganti byebimu. Yotwala mu London. Okizuulireeyo nti Bungereza ne UK. Manyi kwefu. Yangamba mbonelakaawo. Kyana kyambadde akantu kiki. Osuwenina mukusabira omusajjawo. Abasajja baffe oba omusabire business tambula bulungi alinye ku nnyonyi kasita tuukaawo. Kati ono bagenda hanga n'omuweereza message ono gabadde ava e London manjibira atogamba Esala etandise okuweta. Neisayo yegenda okuddamu okusalawo essala z'abamajubireewo zaddamu okusaba. Obaddamu okusaba nti ffenna tubifiirwe. Yasaba. Kati kakasa tuyisanga omuntu ayagala okuddamu okusabirwadde mwali nyinyi. Bino byojja n'ekifaananyi kya Bungereza oyagagana kabaka ya Bungereza. Mwasaba abantu bameka visa z'olugendo? Twasaba abantu baali 9. Bawaddeko babiri? Bawaako 4. Naye omubamuwadde ku Monday ate nga tulina wiiki. Omuganda amupinga visa yo eri redde. Ezo tuzeesigira. Ndeetya naye yava bweru eyo. Bannange ogamba otyo omulungi atulaba ku Celebrity Track olunaku olwaleero sigenda kulandaga nnyo ku kamera wali side ndabyewo Najjinda oyo nno gwolaba muwala wa Kwefu ayenyera bbeeyi Najjinda taba kwogera mangu nnyo nti muwala wange actually Kwefu yasinga wali okoze otya nedda ssebo muno mwotataliza Kwefu yali akola interview ne Happy Powers Katikkiro najja n'ayitawo yangu amawunaga ono muwala wange ninga Kwefu nga yanguuka ngira nti muwala we naye Najjinda mukyala w'amaanyi yemu kubanda bisaala biza Dr. Kwefu nze mbadde manyi ogambye singa teyamwanjula mangu nti muwala wange muno mwolinyira ennyonyi mwotaviira ku nnyonyi Kwefu ampita kojjambira kojjaawo kati ate oli muwala we tobigattagattamu mboozi mpanvu naawe oba otegera butegeezi bannange olunaku olwaleero ndi ne munnamawulire Omugaga Sende okuva ku CBS eyabavubuka ab'omulembe Omutebe n'ey'obujjajja eyabavubuka ye Manduso kati eri n'ey'obujjajja sayidi eri mutera okuli omugabo bayita Omugaga Sende tubuli ekiri awo kati ndi naye wano olunaku olwaleero mukola kalipagano k'ebidduka e Bungereza wabikoze nakoze ewa Ani Semunya ne Ssebo essimu nga zinzita WhatsApp Ssebo twagala kalipagano k'e UK ensonga lwaki nene Sendege yono kinajjukira nti ku nkomerero ya Sabiti ewedde wiiki ewedde Uganda Airlines yakola olugendo lwayo lusookedde ddala kugenda mu Bungereza awo mu kibuga London ne batuukira ku kisaawe kye bayita Gatwick International Airport era bwe batuukidde Uganda Airlines olugendo lwayo lwasookedde ddala mu byafaayo direct flight ng'eva Uganda ngegenda Bungereza okulero twatuuseko ku lunaku olwa Sunday yali ku Sunday ku lugendo olwo ennyonyi yaliko abantu ab'enjawulo kwaliko bannamawulire kuliko nalako minisita wa Katumba Wamala nendako CEO wa Uganda Airlines Jennifer Bamutulachi bangi nnyo abaaliko ekyasinga okukwata omubabiro bamu ku bakyali baffe yono omusajja ono gwendi naye wano omusajja okuva Mawogola Sembabule najja Kampala yayimba n'akayimba Ndya zange n'agamba kiroto kyalikolako ku radio
naye kuva yalinya ku radio ebintu bikyuse ne byeyongerako yalinnya ennyonyi yesookera ddala mu bulamu bwe visa yesookera ddala mu bulamu bwe Abannayuganda bannansi ab'enjawulo gye beegomba okufuna ne babonyaabonya ne bagibamma yagifunye mu bbanga ttono si bbanga ppanvu yabadde bbanga yadde short notice anza okubanga yamenyesemu katono naye teyamenyese ng'abalala ye Munnayuganda asookedde ddala ogende Bungereza n'amalayo ekiro kimu ebyo bibiri era kumpi kiro kimu fetula kati bw'oya kigaziyamuko wamaze ekiro kimu e Bungereza ebiro nasulayo ku Sunday nesulayo ne ku Monday nekomawo ku Lwokubiri nentuuka entebe sawa wulira kati ensonga lwaki nakunoonyeza kyemmanyi bwe wagenze e Bungereza message zingi ze wafunye zinzita zikutta ezikubuulirira kakati Sendege soko buze kubatulaba bali ku celebrity track banne balamusizaako nnyo mwebale nnyo mwebali eddala era ssebo nsanyusa nnyo okunkyazaako nzaani ssebo ali ku mukutu gaggaddi gwetega amaaso n'amatu bannange nsanyusa n'okulaba nkwata akugwakuteko ku Carlton mu ngalo Carlton Scovian yomu kubadde banninze okunyaniriza bantu ku airport mukwano gwange nnyo oyo wamwerekera n'omwerekera namwerekera Carlton yasukkako ekyemulaba mukwano gwange eddala era abambeebuuza Carlton obojja jangu mpola nnyo naye eri ewange obaoleetayo era naye ojja mpola tutambuza nti era kati kivala nti badde bantu beebuuza nnyo Sendege ne Carlton kiki nnyo omukwano nga mungi nnyo amawulire tugayiribye tuvudde wala nga tuyiriba amawulire tumane tukwatagana mu bintu ebiwerako tugatta bingi bine Carlton oyo kyova olaba bwe yagenda e Bungereza eyo naliko omukwaba muwerekera naye wawulira otya naŋŋamba nalumwa naye ng'ate gyagenda njagala agendeyo because era agenze kusoma nga okukkiriza agenda asome naye nga numwa ng'omuntu ti mukwano gwakola kyakulekawo naye yaŋŋamba ekigambo ojja kujja eyikondabeko Sendege yange asaaga nagenze nemulaba ku kyoto kyatu era yaŋŋambye ekigambo kye nagamba tuli ku airport ekijjukira nti ye nakugamba jangu eyikondabeko n'omwaka tegunawera nyenze nemulabako ngenda ne ku balala abali UK kati tutandikire wano Sendegeya nga omuntu yandyebuuzizza okugenda e Bungereza kijja kitya okugendera ku Uganda Airlines nga munamawulire okukola report yabadde e Bungereza nenye okutuuka e Bungereza process yatandika etya kyatandika kitya okulabika ogenda obeera ku bali shortlisted ku bagenda ogenda kakati ekintu ekyo bo bakola introduction letters zaabwe ku media houses beetaaga naye ku media house yaffe balina gwe baali balonzeeyo gwe baali baweereza introduction kati ye actually twali eyo mu production yaffe sijja kumwogera linnya bonna bakkiriza nja kumwogera linnya naga nti waliwo alina passport awo agende ku nsonga za Uganda Airlines y'omu ku bakama abo wakati bakama ffe batuukirwako ensonga y'omu ku bakama bange muga nti njina mpya tukwene zakafuluma wali wakagifuna wali obadde nayo badde nayo bbanga naye nze zikaddiwanga yaŋŋamba yotasobola kumisinga mu bulamu bwo visa abeera nayo newegwako manya passport bamwaka 10 gagiwedde otogenze banayo ne passport photos n'okubeera mu wallet kati passport mbadde nayo naye ng'ebadde ekyali mpya tukutuku bweti era stamp yasemu yadde ya UK nagagireeti nandooza byangu nendeta passport awo nenjiweereza ku WhatsApp naji forwarding eri mu Uganda Airlines ogenda kukozesa bagenda kutwala smartphone ebiki laptop ebiki nawe nembiwaayo kati science wajjira awo bikalubirira kugamba nti ate kati olina okujjuza visa form gwe weekolera ku visa ate osabanga gwe Sendege ya Muhammad ebiribyo byakubya na document byona kuba bibyo bimanyi byetaagisa bank statement chapa byonna buli masaako bibi byayagala mukama nemuga nti wadde wampadde no naye kati challenge wensanye yeji bya visa watakuwa visa chance bokoze eki nenzijuza noteekamu nenzijuza nenteekamu buli kimu mu kwegendereza okw'amaanyi nensaba date eyokuwa application ogenda ku visa center wali kamwocha wali anti bypass
kati omuntu katukulagirire gwa tagenda nko kusaba visa kati fa abagenda ko kuyengereza katukulagirire esebo omanyi buli lwoyingira munda waroka SC akakubanga wakayingira mu biometrics wagira bigalo awo bichao waroka SC akakuba obanga already alinye nnyonyi pressure ebeera awo nze gwe atagenda ngako kusaba visa yezeze nsiza amanyi goje ko zino ze musaba zineze Dubai zibasange wakanga mwebase ngoli yagikutera ino agifuna ngoli waka eyo visa y'Ebungereza ne ya America biveeko kadatenze chenafuna omukyale yankolako biometrics yali fani wange kati bwe mwa passport asuma ke nyesende bya mwe bwaga sende bwakola traffic apparatus ani sebunya I like your voice tubambi golonde bwa mukoze sinalonde bwa munzize wa mu bibi ate banyumya nawe kwa nange nasanga yo fani wange omusajja yankolako nangamba BBS Telefina kati yate nga amanyidde ku YouTube ninga botuuka eri kisibino okuloza nti wali asolo kwogera Luganda nsanda mukwogera Luganda bali luzungu bonda bana Uganda abali wali kwogera Luganda pa kuvaayo ne desk je naddako nga naye fani wange muliza wa CBS ate nga awuliza nyo even cruise traffic updates nagamba very happy to see you omuna asibaneka selfie yawo kati amorona bawo ngate awo wogenzo ku applyinga visa ate wali wafani bo ne bansiba ka selfie nize ngasaba kimu bannaye visa ne itamu kati amorona bawo basokana kwa message nti yo visa application etuse ku desk ya visa center Kampala yo difuna wa passport ogireka waawo jidda oddayo kugikima era nga bakuwa ngeri sirudi tomanyi kiri munda message ni different bituse mchana ngamba you can go oja ko mo pick yo passport wonabo isemu kati banatuka ku masengere masengere waira ona kungalu mune bangamba yo visa application etuse UK kati tulinze decision making decision kusala bakubona bikiro bude bweteyo pai tuna kugera 18 sebo katinga bampereza nti visa etuse yuke ku desk wali Bungereza balinze decision okusalawo bakuwa tebakuwa yanti bali atoloza nokusalawo kuli kutya bali batunula nambo tunula ana wewunyi ekisinga okunsanyusa ku visa nabete muntu omu yakola kera gamba sende ya Mohammed I'm not convinced with your bank statement wano tubikwatagana nabijuza iye we are not confused I'm not satisfied kwata zinakola na interview Wala interview. Wakola interview? Sako. Zinakola ko interview. Zoom. Nganjogera na muzungu. Oluzumi lulu. Irabaga, wekibakitagisa mu luserera. Bangamba. Wekibakitagisa tujja kukubira essimu. Okola interview. Kati message enza kufuna egamba etya. Message enza kufuna egamba. Sorry Sendegeya, we are unable to process your visa kubanga obudde butono. Nebo nabazifuna. Timu yone ayino genda. Yafu ya mawuli. Nefuna message yemu. Tugate batumye dali kozechi tugana iganda haini bachi ya planning ebintu bino kushatuna tisebudde nakulize naye wansi bagamba naye totya tukola ku visa yo mu bwangu ddala yawe ona abawe kyetagiso ku tujja kukubira essimu konze wendi ate bankwata ngume kakati tulinda olwo wafuna message egamba nti visa yo olwobudde wawulira otya sende amani ganzigwa kugamba nti Uganda Airlines egenda kutwala actually baba batuwadde ekipapula ekiriko etugenda okusula ticket yaffe ogirina kuliko return ticket byonna byolede kati omukisa gusigadde wuwo singa oyitamu ffe ebyo byokula birya weebiri bw'otayitamu mukisa koze eki abaana nga basatu message ne zidda nga zigamba visa dinayo tetusukuladde kuba visa bank statement ezikwatagana biki era sebo ya sorry ngabo ababiri ne baweebwa visa babiri baweebwa message ziganiddwa babiri baweebwa olwo omusajja nga bamulanze kibamuwadde oyo basooka dde okuwa n'omulala muyita Sennon wa UBC nze sifuna egaana sifuna ezikiriza ngwera omukyala muyita Bridget wa Uganda Airlines yatukolako abwa Bridget izinga sifuna eŋŋaana sifuna ekkiriza kiki naye aseeri akubulira ebya UK naffe tulinaako mu busobozi ekinajja kyekyo guma ku lwokusatu ekiro ssaawa nga 3 olwo akaladio kajjeeyo kaladi nkajjeeyo sala Carlton agamba neseeri tusabe olwo ngwegera ne Carlton eri ali munene nnyo mu nsonga zino mukyala wange tusadde ku lwokusatu
natugenda lwa twatusimbula kiro saa kulomukaaga checkinga in sawa 10 kati kulo kusatu nva ku Masengere sawa 3 ez'ekiro ntuka kwa Abumola awo nfuna message nenga message eri clear your reference number which referred to visa center Kampala. If you are free you can go there and check ebichi teraga nti banyimye teraga nti bampadde nina chali wange akola ku bya visa nga muweereza mga message eno luzungu kinase lutegeera nanya ati yambala bakwode da visa kola ki anenganze lansoka nsiri kamera nyambala ngade kati empulira nga bakakugamba ekyo nti bakuwadde visa nempaga went yambala okay nodduka nogendayo erugogo kyali kiro nenogendayo enkeera kati mpereza kuba mulanze ekiro mulanze China yagamba naye bakuwadde kubanga batawadde basebaweza message bakoze eki babamye kati gwe bati bakuwadde eri that means bakoze eki bakuwadde konzi era nesigala nga simatidde nempereza omukyalo Bridget nafuwadingira abalala nibagamba nti aba bamuwadde oyo agendeyo enkyachi ekingewo before saa 6 actually agende saa 6 before saa 6 batandika saa 6 ozigama zaali ziwera 5 nali kuviza sente kamwoki msajja nangamba okedde bamanya okugamba nti okedde babera mu kooti awo first wait erindira kwawo around 11:50 you come back here I have no problem awo pressure yadde bakakasiza nti eri bakuwadde naye kulaba ekiri mu katabo wali ate bakakwasa nga kali open kaba sealed nezira abweyo nesoka nefuna kumazaawo nenywako mpola nyenda okulaba laba bajja nsanga n'omukyala deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula asiri yala tulekawo koza mukama wange buli akusanga abamanyi ogenda bomba mze gattabuga si zira ziwera 5 zenyi sajja 5 zennyini nkomaona sanga line pitiri akati omukyala munaje nagamba bazze okukima visa zamwe mwaniko mukono message ziriwa mulaga message yes abalanga balaga message ngaba wali kikaze kinene kya sikali awawe kikyambalo bukoti kulako bulungi naye kati omukyala ya very directed mu kalungu kati bano abalala batayina messages nezaffe baba please go back this is not the message we want eno bakulaga nti bagisivirize Kenya balinze manya gonde UK balinze decision bikati so bago abantu mu line ngafa basigalamu tulinga fabaga nti kati kyaka twakoze eki twafunye luvanyuma nnyo Sendege Mohammed kwanza mu around sa yangwere mu kasenge nengenda wali sajja nawandika woni bayigiza mu system awo najja ya tugenda okulaba ati ngakama samasa katika siru kabira mu kasiri wekati aya gwe bale base message ekitibwa kyawe bona Uganda bona baba jeno nafe tubakoze bwe ate basobola ngakama obusazi najja ngakama samasa ngakafana nyikeeko kalike nekubya manyi wekubya ubufana you keep passport photos no bombulina sinda kwekubya mbulina wadde sinagendaga kati ndokalanga visa mweri mama nyabo natera mu line je nokozesa nga ntuse nyati natusedda wa natusedde UK awo lwakuna juka visa nje lwakuna sigaza lwakutano lwa mukaaga okweteekateeka mpereza awo mchala nga mpereza ticket yange nga bookingira ku online obeera nabyo buli kimwe kyetagisa ennaku kati awutandika ozibalanga tebuziba tebucha era ku lwomukaaga awo naliwo abasinga bayinza kitegana nali ngenda UK kusana station waliwo nakola bulungi programu zange ngenda kiro sawa 10 natuuka ku sawa entebe sawa 10 n'ekitundu tumala kucheckinga in ati wali ne press conference awo naye sebo nategeera essanyu ly'omuntu lyafuna nga atuuse ku kirungi nalifuna maze kukwata ku passport bwenti nga visa ekubiddwamu ye UK ate si single visit multiple wano nga wakayuza akaveera kana akagira mu passport nkimanyi buli woba okayuza obamu n'olusujja wakati ate okayuliza mu maaso g'oyo wano awo naye kati yakubuuza akubuuza what are the results ino munaye kati nzati yambuuza actually ono yabikula visa nga nange nda abwembi nakuba mu stamp wati byonna nga ndaba bulungi nnyo agenda okuteeka mu kaveera nga nakkiriza nti bakoze eki bagimpadde visa ngenda kati omukisa ogwo gutuuka nga maze ogifuna visa kati bwe wagirabako visa eyo Sendegeya
nga mweri bweti eyebungereza multiple ogirabyeko wakati wali nga bosha kujjuliza walo bajuza sima bikoze bitya bitango ogenda gitwala birowoozo kibi walina mu mutwe erozo nalina mu mutwe esooka namanya nti maze ogenda ebungereza ntuuse ekyoke nimanya ndina kusaba nti Allah ntuusa bulungi era nkomawo mirembe byengenda okukola bibeere bya mirembe era nkomawo nga nkyali mulamu nga Sendegeya kisooka enyonyi yange esooka ebugendo badde ebyafaayo bingi nnyo enyonyi esooka ng'egenda Bungereza Uganda Airlines ng'etongoza direct flight egende Bungereza from Entebbe to Gatwick e London ekyokubiri nga ngenze nga munnamawulire gwe basuubira okukolayo ekyenjawulo onfuna bulungi kyokka ate era okumanya olugendo lwabyafaayo baatwala ne certificate abatendinze ebyafaayo ebyo nti ffe twasoose flying ogenda nga Uganda etongoza direct flight ba passengers abasookedde ddala abategedde Uganda Airlines ng'egenda e Gatwick then nekomawo Entebbe certificate rangi inange esayiningiddwako omukyala Jennifer Mutulachi CEO n'abalala Uganda Airlines kakati Sendegeya abadde n'ebyafaayo bingi nti gwe muntu wogusoose okujjuza okufuna visa ne bagikuwa ng'ate UK egikuwadde ate ng'ogenda ku official duties za Uganda Airlines kugamba nga buli kimu kiri catered for naye nga gwe mukisa ogenda kufuna ki visa naye abantu bonna bagenzeeko e Bulaaya eyo banyumiza ku nsonga ya visa ya UK buzo mtani wange chenaliko kwenese banyumiza ku visa ya UK bagisabye ebbanga tebagiba abamukale baza bazibawo bwe wakere Uganda bagenda kusawa okera sawa meka kusawa 12 twali tuli mukunga tugenda ugenda kujijjayo tuyere wali bakwasingo visit nabeera wao nenjinda paka sawa mukaga kuva saa paka mukaga bakuwaina kumeka bali banyo kumpa ndokwa gundi yange yajja late kati nga event jengenda ku eyiseeko kati ate ne bangamba nyongere nsabe event endala kati waliwo ne munnange era twade ffenna era ne baddamu ne bampa message email of recent one bangamba you can apply your visa is open bosaba date yone esawa waliwo ne munnange yabadde ku tiimu eyo yate bamuwadde lwa kumande nga already tuli mu kujogeri ye bamuwa kati tuzanyisa abangereza sebo bamuwadde kumande bagaja ngo kime visa yo nenga the purpose of that visa already expired anti byebyo kati ngo ina kudamu kufuna purpose endala bakigenda kirala ekikutwala UK osabe naye kati tutudde wano Sendegeya yes sebo wano press conference ewedde buli kimu mweteekateeka tulinnya boarding wano kyali kitya soko tunyumiza awo boarding wano mulindira awo ku duty free awo nga mugenda ku boarding kyali kitya boarding fe batukola mu ngeri ya kikungu nnyo ageri tuli ba mawulire ate nga twali batono abali bayiseemu batuhandolinga mu ngeri ya buvunanyizibwa ddala actually fe twasooka nayo betulage tunokutuula naye fe twalina omukisa nga tugenda ku mu business class tugenda ku economy tugenda ku kugambanga twetala bulungi nakulaba ng'okola interview wa piloting enyonyi eri mu bbanga ekyo bangeera tekibangawo tekiba anti kibana neebuuza wakikola otya ekyo mukisa munene nnyo gwe nafunye ate era kyade kyanjawulo nnyo ku flight eno nti twagenze eri ku cockpit waliwo omukyala ngambye nti ye alinnye ennyonyi ebbanga lyonna ne bapayiro tabalabangako kula ku pilot nti tabalabangako nefe twali wali wennyini cockpit pilot babeera nga bali ati bwemala stabilizinga musobola otambula nga bw'oyagala era awo twali tukola interview twali tuyingira France ng'ennyonyi olwedde edduka misinde maze okustabilizinga edduka jjukira ennyonyi edduka kilomita 9 per hour omanyi kilomita ezo 9 buli ssaawa ate n'olwo ng'eringa eri ku nnomo kakati mukola awo interview awo enyi egenda mu maaso naye abantu era njabe bazaone nga nsinzira no ku celebrity track abantu bayagadde ka clip ako kugakadde so educative nga abantu bayiga omuntu ennyonyi amba oli ngembo nade manyimbera mu steering nti olyanyi olati geringa fotoka oli naganti ennyonyi badde nga aweta ne science ali wali cockpit wali amapeesa agago GPRS bakozesa because gwetebereza omuntu ava e Gatwick
agoberye kubo mpaka ngatuuka direct Entebbe ngara nayo njatomedde mu bbanga sikubo nti balira aweriti naye waliwo otuuka eyo mu bbanga nga tubayita ku ocean ezo ewulyanga gundi ezo turbulence ezibazi naye jala kwebaza Uganda Airlines yakoze bulungi amanya nti katugenda kutwala abantu bano twatambudde bulungi nga toyinaamu kowuli akakankanaako kati anti enyonyi esookedde Sendegeya soose wano nga tutudde egenda kusimbula soko omuntu omusigira ekifaananyi baga musibe emisipi basooka ne bajja bakola demonstration babalaga tiimu wake yebeeramu bagamba kati oba ofunye obuzibu katokoterako n'ofuna oxygen omusipi ogusiba oti n'ogujjamu oti emergency gundi ziri wano bakubuulira awo sebo bwetuba enyonyi oba esimbula jako simu teeka flight mode tokuba simu kati awo kinaabyemu kye balina okukyusaamu balina okwogeramu ne mu Luganda tebayogedde mu Luganda boogera mu Luzungu zijitera okulinya ebisinga bootera kwogera Oluganda balina okwogera mu nnimi 3 nzikinjagala bakuba nti ate Oluganda kyakalukola nnyo okuza Dubai mbeera mu Bannayuganda bangi bwekibanga Uganda because wali munda nga twogera Luganda kumpi boogera mu Luzungu ne boogera ne mu Luganda wano omukyala abadde ayogera mu Luzungu lokane kuba nalinnyako Rwanda Air ate bwakozesa nnyo Olunyarwanda ne French bane omukyala ayogera bulungi wa Uganda Airlines very bannaazi kati wano ng'ekoledde bagiwadde omugere abula okuddamu okulinyisa ennyonyi awo bagiwadde omugere awo omukazi yakola ati abula okuddamu okulinyisa ennyonyi ayogera bulungi nga tutuuse asooka naga bannaayi basibo ne bannyabo musooke mwetereeze for departure mwetereeze for landing kuga ogenda okutuuka we nasanze akaseera akazibwawe nawuliddemu ekikyukakyuka ng'erandinga awo nikebeera mubiro eri waggulu nevayo mpolampolatekaida gwe katakanga kuba buli omu kugenda okulya nga avuddemu olubuto ekuwewa era abakyala bali embuto awo nebasaasidde awo bangamba nti omukyala weya nga oli lubuto naye kakola ako ogenderawo mu ddwaliro lwozaala akati abamu omanyi abantu babeera eyo nibadde nga nkolabo video oli nagamba mbulaba amaalo kati kambagambira wano ku kamera amaalo gakola olina kyotuuseeko oba okyala nakolayo maalo era kiwatuuseeko actually gwalina amaalo buli wosanga omuntu ng'alina kyafunye ekirungi ajaganya nogamba nti maalo gyetwadde mu bazungu eyo babeera mu ziselefi ku street eyo babeera ku zisi kati wali badde olowooza na muzungu ye talina maalo kwebwefaana awo wetwadde ku London awo jamu wali bali mu kuziselefi akasana bwe kaaka bafubuka ibona banga nswa babe kasana ebweru so kati gwaga nti olina amaalo nkunyumiza ennyonyi onoga nti musajja alina amaalo kale gwe tugalina kati wano mbadde nkubuuza wano webagiwa omugere wano esooka nedduka emisinde nga ogwasooka kati wawulira otya esooka nedduka bweti neyambuka awo mu kusooka ng'omusajja era atambudde kate nga ne munnamawulire mune bwoguma obanga tabiwulidde kyali nnumu naye ng'otambuddeko mu bbaasi yanjawulo nnyo ne wano wali mu bwengula kati bwe bagiwa omugere awo ng'ekituka kyali kitya era olinako owulyamu mubiri awo ng'esituka awo bweti kati waliwo omusajja wagyongezako nolanga egenzidde naga kati wano okudda kufa kwennyini waliwo kati okudda kufa kati kankubuli ennyonyi giraga edduka nti otuuka ekiseera era toyota agirowoozaako nnyo oba oli mu bbanga bwetegereza ng'oli waggulu emitwalo 384 ng'oli mu bwengula food okuva wansi okutuuka waggulu eri emitwalo 384 kakati gwetebereza ennyonyi eyo singa edda wansi eddanga funfugu bayinza okuzirika gwe osanga vu kyova ennyonyi bwezigwa tebasanga bantu tusula kumusanga era nze mukama kyenyamba buli wentuulamu bwe nti otulo simanyi gye tuva era nayagadde nnyo banza okusakulya nayagadde nnyo eyokulwokubiri nayagadde nnyo manyi kati saabaza abantu emirundi ena mu wiiki naye nayagadde nnyo eyokulwokubiri nasanze actually se Spice Diana atuuse ffe nga tuvaayo twajja ne Douglas Lwanga kyakabiri yali agendamu eyo kati eyolwokubiri yesimbula kiro ssaawa nga 5-7 etuuka bukya eyolwokubiri ennyonyi y'ekiro enyumamu ate bulijjo nkigamba abantu ennyonyi y'ekiro yanjawulo y'emisana era n'abantu bagala nnyo z'ekiro nti atuuka bukya era bwe nabanzire e UK eyo oyavuddayo ongedde okugumiza ekyokugenda kale sebo tugere bona bokola otya eyo nabanzire e UK ojja kugenda mu yakiro omukisa oguddayo e UK ey'olwokubiri eyo ekola because ejja kiro etuuka eri gati
ku macyango budde bucha naye wana emisano ojja weetegeza owebaka nozuuka nodamu nowebaka wetegereze essaawa 8 ku 9 ng'oli mu bwengula direct flight kyetegeeza teyina stopover yenna bange badde tawanya nnyo abantu tebava eri Bungereza ate ne batuukirako ate Dubai. Twasemba ofuna direct flight eyo ng'eva Kampala yali British Airways waye yali egenda direct ng'eva wano egenda direct naye kati bw'olinya Rwanda Air musooka ne mugenda e Kigali neva e Kigali naye mukomawo twayanguyemukko simanja kubuuza ku musajja wange Masaba Sampa nalabako omusajja wange Masaba oyo mumanyi oyo nalaba ng'omukolako interview na nina kakipu kinakola kaka Uganda Airlines nga yakajja nga tugenda Dubai oyo Masaba oyo naola bye nga no siye Masaba gwe mmanyi Masaba zimu oyo munene bwati oyo over 37 years oyo munene experience omunene oyo kati mukugenda mwalwawo wala kwani yali netegereza nnyo ate mugenda satula ku dirisa twafuna kasakato ku dirisa nati ate wali wagenda maaso mu cockpit osinga yatula ku dirisa ate obwogenda wali cockpit wali ba pilot bali olabanga yafudde dda kubanga oli bote olengiza tomuno tolawaje mulaga kati nawo oti omuzungu ne Katonda bannaye Allah ate wamaanyi kati ate agivuga ye agivuga ati bo bali free kati wano tugenda wano kati wano tuli gundi kinana wano kati tugenda kuvaayo tukke kati yita ina mutawana ate ye ya alaba ye it is normal oyo si kwefu kutaseka yaseka kati yaga kuto mutufu oli safi powers namusibula ngenda sibula ngenda mukube nasibula hafi nasibula kwefu namwana senyamaga kwefu ngenda ko yukke ngenda limba wachita Bungereza yashira Bungereza kubanga yali tabyawula kati yali amanyi oya gamba njala batugwe tugenda Bungereza naye yayishirako ne UK yoyo kwefu tsebo ulabanda neranda nyo nja ngamba sijja munganti byebi mutwala mbuderanda kagera ochizulireyo nti Bungereza ne UK manyi kwefu yangamba mbona kawo Omanyi message naweza ngenda ko UK. Ogenda kawo. Ngenda kawo UK. Ngolo byawe dedda. Yamanyirawo yamangu abo manyide mutima nenga sina tukayo. Ugese wali ogenda mawogola. Afika manyide mutima nenga sina tukayo. Nenga mutima kumanyide nti ngenda amanyi oboyina okukkiriza nzikiza nti ku Sunday tugenda. Ticket njirina buli kimu kyaweddira return ticket njirina tugenda. Nenga okutuuka mu sinakola ki sinatuukamu. So twabadde yenyuke mukama wange twatekera ndani. Twagala kutusigira ku kifaananyi wano nga hafi mulabye tudde tukome weno hafi ayina mwala gwafaananidde akola mu ate bana batugabula ebyokulya kati oli ebigambo byakozesa mbwafaananyemu muwala akola abantu batula ebyokulya kwefu gwado ngamba nti omukulu ne kati yafunyemu ebifaananyi by'ennyonyi agenda tufuukira ekizibu omuwala nga jana kubuuza oyagala splash ako bakiki afaanana hafi noga sala nnyo kunya naye ku lulo mpa nnywe olinga hafi hafi asookolayo hafi ate yayinza okusuula ennyonyi talina genda mu cockpit eri kubanga ayinza okutabula abasajja ayogera cockpit otumaliriza dakiika nga mukamange sebo nedda si kulityobola soko jje ate yakoze Mama Jubilee Mama Jubilee yakoze atya mukyala woona ate anti ono bwe yakomyewo ewaka nga akyayogera luzungu nga Mama Jubilee wawulira ekintu kimu gyetiraga obukowo bw'ennyonyi yesebo andi gola yatuuse kiro ono gola bulungi nga who is there jet lag bless ani Mama Jubilee okyatutwalira ewiiki 3 okufuna baawe oli bwe yayanjula ewaabwe ono gwayina kati ono gwayina eyakomyewo mu lugendo ono yakola kinene nnyo yakola atya yapakinga byonna baba buta parking wali togenda bulira ensi
Mama Jibiri wa parking. Wali ogenda. Nani yaza nakavera ngana mwe sat B. Isu yali ya kugenda. Okupakinga ne sala ze yampa. Zampa do wanguzinga ndiye. Wo wangudde. Afi wali opakinze ko omuntu ngagenda mu lugendo. Soko je. Chana chambadde akantu kiki. Wakamera musajjawo. Abasajja baffe obo musabire business tabula bulungi alinye ku nyonyi kasitatuukaawo. Kati ono bagenda hanga nomuweereza message. Ono gabadde ave London. Manjibira atagamba essala. Essala tandi zokuweta. Neisayo yegenda okuddamu okusalawo essala za Mama Jibiri wezaddamu okusaba. Obaddamu okusaba nti fenna tubifiirwe. Yasaba. Kati kakasa tuyisanga omuntu ayagala okuddamu okusabirwa dde mwali nyinyi. Bino byojja n'ekifaananyi ky'Obungereza oga oyagagana akabaka y'Obungereza. Kati oyalagana mu kati jukira Bungereza kati teriiwo ye yaliwo. Kale yaliwo yabagikiikidde. Ye prince w'Obungereza. Oyagana olugendo walulaba akikiridde Bungereza. Naye ng'ebyaddala mu byonna bye tukolanga otugende mu lugendo luno balina okuba yakusabira. Kubanga essala kikulu nnyo. Kyogamba batannagenda tebalina basabira. Nedda ogenda otawakadde mu mutima nti wakolesa emirembe era ogendako mu mirembe. Naye gwe wova abantu nga mwayombeyombye dda oyinza n'okuza tejja kusuka France. Omukyala amugamba mugambi ntuuse genda suubula kuba bo nnyonyi bali. Waliwo n'abatayogera n'ava ewaka. Newcomer bakoze batya. Tuli France wano. Ni wano France nkomawe kale tu. Kiringa olaga nti ngenzeeko e Masaka. Olaga nti ngenze. Wamugobere wakati Manjibiri olunopanga bityo manya n'okwata ensawo eno jja. Noganze ku masenge. Ekyano ddayo bw'otyo nabe wabiri. Tokipika nnyo. Tebanafuuza bakolamu amendi bakolamu nnongosereza. Bakozemu ennongosereza mu lugendo oyagala genda ogenda n'enkya. Omanyi kwefu yagamba mutukalubya nnyo emirimu n'otandika okugamba ennyonyi. Nali nkola mu ofisi ya mukulu waye wali mu gayi nga mu Germany. Kakati ajja ku ofisi ndaba tali nnyonyonyo bize mbabuuza nagamba agenda mu America. Flight ye ya saa 8. Nga ali awo tata life is normal. I'm out there yisata. Ni wonu tiyali. Ila gayi ya bwa sa okay. Ndagenda kusawa ngattani. Lwali lwakula bakamba ate bayi kulo kumanda ayina kuba akomyewo. Ata ine era shajalaga nekachiteza yebwa ati agenda. Abaje bali abanyonyi munene kati. Toja kusanga kwefa akola ku CBS. Omugera yayina akola eri era. Kwefu mbadde ngamba ono kati njagala tudde ku nsonga y'obubaka. Manyi lwogenda mu nsi ezo obubaka bwotandika okufuna mu messages zo bwanjawulo abantu abakuwabula kati message ziwasiza okufuna zabadde zigamba zitya. Ine yaŋŋambye bw'okomawo tombuuza toddamu kuba ku simu yange okomyewo. Addamu naŋŋamba omulala naga gwe okujjaho ng'olina omuzimu gw'abamu nga bakuloga bwe nkulaba ku kisaawe entebe nja kukuzaayo lwa mpaka. Emessage 85% ziŋŋamba ne bewasanze eri abamu bakugamba abamu abamu ne bagamba mwasaba abantu bameka visa z'olugendo. Twasaba abantu baali 9 bawaddeko babiri bawaako 4 naye omubamuwadde ku manda ate nga tulina wiiki omuganda ngopinga visa yo erirede ku mande nga ne because oyina abo bamye visa bade ne recommendation ya civil aviation bajina bayina naye ate ono yabadde tayina yabadde ku lulwe nade ni introduction letter ya Uganda Airlines ne introduction letter ya CBS. Newegenderayo naye nga visa osaba kugwe sendege ya paka bamye babade ne recommendation ya civil aviation bade bansingako ne kwa account sente omusajja n'agamba yike bank statement z'abantu zibanyumira sendege ya babade bamusingako ne kwa account
zaade nyingi okuzange sala zogerezange naye twala bank statement ate ogenda obeere ku anti kati ibata kusaba bank recommendation ya civil aviation kati olaba ate Uganda Airlines ekivira mudda ibata kusaba statements ngabo abagenda performinga ngoli agendo akuyita eri yagendo kwa ku facility nga buli kimu kyogendo kwa niba ndibadde bayise ngai andi bakubuza sponsorship nze nali someone invited me kale go bateka ku inviting ate bano ba people are retired from work right abani but you know abazungu ngejja professional tenga is respected nenga sente wezine nange balsaba back statement ate wezibako nyinyi bakumba wezibako nyinyi bakumba enyingi nozo kwefa ayina zikosa chicho wawadde okola mulimu ki ogenda kola ki enyonyi egenda kuyamba nnyo abaveeri okujjeeno abavendo gende yabe jakalubira dda kubanga oyina era mutwachi yagambye Jennifer Mutwachi ye CEO wa Uganda Airlines tukyayogereziganya n'aba UK batwanguyizeeyo ku visa temulimu kwanguyo sobola bo bali kyogamba Uganda Air yasoose okugendayo ate n'esente zonna zibabonanga babafuna visa era ebifo ebimu byadde empty lwa visa kubula waita omuzungu omwana yangambye sente zyadalina ku account nezadde ninako neŋŋamba nga sibenkanye nze mama Jubile oli alina amusabira essaala ya mama kikyo yagedde nti mama Jubile ewo nene pepa waka yali mulungi sigala kusaala nibeera bijja kuteekamu ekimanya gaabwe sigala kusaala sala yakoze mama Jubileo ate si yasabanga yekka wana emikono gyajansabiranga mikwano gyange kati wotuuka wali ebungereza nga maze okutuuka Gatwick kyali kitya awo tutwali busy nnyo tukola bwe nakubuuza onatandika okumbuuza eyo ziri saawa mmeka kubena tuba mu budde bwaffe bukyuseemu budde bwabwe wakifika naboshi sendege yawange ninagamba obudde bwaffe bwe Uganda basinyaga essaawa ezi bbiri abeeno ebungereza ate sendega gye yakola yamanya obudde butambula butya kati nagamba fene waffe tubasingako emusingako ewaffe Uganda tusingako yagenda ku Sande ku Mande wali wafuse waabwe naye nga yaddala sewo mukamanga kati wotuuka wali ebungereza Gatwick kyali kityawo Gatwick kyantu kati twali tulina okukola story because landing wali bali batesitesa abantu awo abagenda okukwata ennyonyi ng'etuuka era ng'akatukona kutaka bwe tube endulu nevuga because kyali kirudde okulabikako okutongoza direct flight eya Entebbe airport to Gatwick international airport in London watu ne tugenda press conference ne John Katumba Amala ne Jennifer Mutwachi ne Ramadhan Gobi PS bali bangi ne Uhuru Salim yaliko ne Zara Luyirika speaker wa KCCA Dorin Nyanjula deputy lord mayor balona abantu batwala abenkizo n'abasuubuzi abamu bebagenda nabo bagenda okukuba olukuŋŋaana eyo so kati awo tudda mu mawulire awo tuva ku byokusanyuka tudda mu mawulire tudda ku mulimu ogwakoze eki nakutandikira mu nnyonyi nzo omulimu ogwantwala nakulaba ng'oli ba pilot awo bakola ku interview eyo yagendamu ng'abantu nga bameka rafu etwala abantu ng'ogyeko beetwala 58 naye yatwala bameka nga mugenda gwekyolina okumanya yagera tejjudde naye baalimu abawera nga bonna abasinga mwalimu abagenzi ku mukolo ogwo oba mwalimu n'abalala abasuubuzi mwalimu n'abalala nga bali batongoza mwalimu n'abalala basaba visa bazibabwa bagende bakole ki bakomewo so kati mwalimu bannabyabufuzi mwalimu bannamawulire mwalimu baminisita abo abagenda UK otuuka ebungereza ng'ogyeko gye n'emirimu gye mwakoze kukola report about Uganda Airlines kyekirala kiwakoze kiwalabyawo Carlton yanambuzaako Carlton Scovia nakamya nakulengedde nga muli mwenna yanambuzaako ekibuga tenabye ekirala eyo kyadde kyantambula ntambula yabwe organized muko okusinga yaffe okozesa ka visa card naye era ng'omanyire omuntu ava e Uganda era ka visa card akanke ekyanzeemu era Carlton nampa eyiye wali okozesa kawano banka ki sijja kujogera banka saa jita katale wano naye amaanyi nnyo naye inateekamu
okumanya ate mu esente zaliko zokwazo zaliko ezintambuza pa komawo nagenda netegeseemu ekitontono wazeka kubanga bambriefinga ala tojja na cash walosi yagenda n'ebizike byo nnyo kuba ne sente ku akaunti yo ku kadi kati kadi abadde kakasi naye ekyanga nga omanyi kato nampa kadi ye ntudigida wano mu kuyingira wano batera okuteera olugezigezi lungi awo waneeno ku immigration awo ndo basobola okuzzaayo awo oba ne visa ne bakuzzaayo ku kinala byeri bakubuuza how are you sent again are you okay you've come to do what tunulire maaso ate abuuza nga asaaga bwoti what's your plan genda kumala ebbanga ki eno ogenda ku hoteri ki ogamba nga bw'oba tomanyi hoteri gy'ogendako bw'oba tomanyi bbanga ogenda kumalayo tomanyi ogenda kukola abo bagamba ono asooka atulabeko katono oddira yawo kwetokota immigration yawo wotuukira ku desk awo bakubuuza ebibuuzo nga bina naye batrike nnyo era olina okugenda ng'omanyi gy'ogenda okutuukira wasangibwawa naye agenda okusuza kikyogenda okukolayo oddayo ddi baviire mu nsi yaabwe basinga nnyo kutunira oddayo ddi ozze kukola ki plan ye eriki oddayo ddi kati ebibuuzo bubiko kasaba namu stamp wetu pa awo bwomaze okutuuka eyukke oba oyingira tonagikoonamu batonayingira tolina gwolimba nti atolina gwolimba mbumbyuke okoma kagatulika ni bakuzza naye wano kasaba namu stamp ya immigration awo oba oyingidde nga weetaaya bulungi nnyo unakuleko wagenzeko ku kisawo kya Chelsea nagenze bakasayingidde munda nagenzeeyo wakomye wabweru awo nakomye wabweru naye kategere gy'osuubira okuba nti ogenda engendo ez'enjawulo zigenda kubeera Bungereza ojja kuba ogenda kifika nnyo n'okyabya divorce anti era kati batugamba nti wano engendo zange waye nnyingi onedda wano tugamba wano mutugamba kati nkomyewo bannange nabaze ennaku bbiri ankomyewo naye n'oguddayo n'ogenda n'okoma kati bakuwadde multiple ogwokusatu otandika otufuna ekirowoozo ekigamba banaye nga nkoyo okuddayo kijja bwenzira abantu bampeeza message n'essimu ze wakuba simu yatesobola kuyitamu naye bannange osanga omusajja nga mukulu akubuulirira tali eno nno yuke ali eyo weewaabwe eyo yeetulidde n'aswaga gwe musajja gwe olina amagezi okuddamu wafunye okubuulirwa kati boddamu n'omubuuza ekibuuzo mugamba wange mbeerebwa awo taddamu bwegala nsigala eno mbeerebwa awo esimu yeevaako naye yagamba eki tugenda nodde Uganda bwombuuza kyogenda okuzzaako takigamba yakati ssebo twalambuziddwa nalambuziddwa nze kubanga shedi yabadde tight nnyo era n'okuwumulako kwabadde kutono kuno era Uganda Airlines mbasaba omuddako omulundi nga muba mututta abantu nebesibaako mbawo yakaseera akalambulako ko ate mwe mwakoze ebyammwe speed naye nga balabe mututimbawadde kaseera kukola ki kyabadde kibatuttemu twali tugenze covering activities ezaki wabaddeyo olukungaana lw'abasuubuzi abawangali Bungereza eyo wabaddeyo dina wabaddeyo era okusinkana aba investors abeeyo okubasikiriza okujja okusiga ssente eno wabaddeyo okukwata awo ennyonyi ng'esimbula wali okukwata ng'erandinga babaddeyo mukwaniriza of course kwongera kuba coverage omukolo ogwo nti direct flight etongozeddwa okuva Entebbe okutula Gatwick e London kati bo omulimu gwagwe gwali bo batwazizza kati ate tobagamba nti temwatukiza kulambula kati kiba bakuwadde multiple oguddako gwegulire tiketi wanyise visa ya tiketi yaabwe ya $755 eriko return yako return naye nategeezezako nti bagenda kugyongeza balina ogyongeza kubanga awo wetulaga awo bayinza ogyongeza naye kati eri ku Uganda Airlines egenda beera busy era kubeera busy wanga woviire anti omuntu omugaa nti nzijja tinojja direct flight egenda bayamba nnyo abadde babeera Bungereza eyo nga baagala okutwala ebintu eyo nti oteekamu omugugu omulundi ogu guviiramu London bwekuteekamu e London guviiramu Entebbe si bino sooka oteeka e Dubai oteeka egindi ate otuuke Uganda kati kijja kuyamba nnyo abaagala okutambula eri omuntu ali eyo nga essubi talina nga lyamugwamu ngagamba yo kati kanjesenywe kansigale ku baasi agumire ku nze kati alabe nze ategere gyessubi gyeri ekyo kyangu nnyo okuddamu agumire ku nze essubi lyo nze nagenze ennyonyi yasoose kisikyasiyogera ennyonyi yasoose engenda UK kati nakomyewo tusuubire okukola editing mu luyimba lwamu olwandya zange ogatemu paati y'ennyonyi oba ogenda kukolayo oluyimba olulala
olw'ennyonyi nitujja kubaamu ennyonyi sijja kisusa nnyo ate ono hafu yalinyadde ennyonyi kwefu yalinyadde ennyonyi tunabeera ku nyonyi tunakomawa yagenze yange esooka so visa yange esooka najjuza omulundi ogusooka nenfuna visa nga ye UK ennyonyi esooka ate Uganda Airlines zijje ng'etongoza olugendo lwali lusookera ddala ate ku issue y'okutongoza ki olugendo ate direct tuna certificates n'otulako ne mu cockpit ng'ennyonyi etambula awo kawe nafunyemu awo nategedde nange nyonyi bali operatinga batya osogisitula kati nedda sewo tositula sewo nyonyi kinetic science ali wali awo amapeesa agali awo ajivuga no yali video kitafana yo mujja kuyitabega te okay atudde wali tuyingira awo tugenda tuation tuna yitafana yo mwabali eno naye mwatulabidde bulungi Uganda Airlines abakyala mwatukoze bulungi nnyo abali munda mwade very smart kyakumye kweyo naku bbiri zokka omukyala ayogera nga tutuuse ayogera bulungi nnyo yayogedde bugambo ki obwakusanyusa bulemeddeko yayogedde bulungi nnyo tukwaniriza tebogera Luganda munnaayi era bangu okutereeza Oluganda bogeremu Oluganda Oluswahili n'Oluzungu kubanga ennyonyi ya Uganda erina okuba ennimi 3 kale kati nkanfunye ku Luganda nzi Oluganda muze mugattako ennimi namu lugatteko nga muteekateeka abantu kubanga temujja kufuna bamanyi Luzungu lwokka basuubuzi tulina ssente zaabwe nga tebamanyi bya Luzungu naye nga atajja kukozesa Uganda Airlines so abakyala abo boogere ku Luganda ng'ebanyumisa mu Luzungu enoza n'Oluswahili waliwo baddiikuula abamu tebalinyaako na ku nnyonyi bavumirira Uganda Airlines nti bwetuuka mu bbanga simanyi ekola etya ngaitokota simanyi eyingiza omukka kifaananyi ng'ekito kye basiiga naye abeera fala nganze wano ngenda adde sinalinnya nnyonyi kati ennyonyi tebagijja katwe ya Uganda Airlines nti bagijje katwe eri bagijje Bungereza zonna ziri mu kkolero lyerimu ennyonyi esigala nnyonyi okujja nga nti Uganda Airlines bagikolera wano ekatwe wano then abasusse bagenda basukkako olusukansa ne bagireeta naye ennyonyi nagamba ennyonyi balina ebidomola by'amafuta mbwesika ennyonyi ekifaananyi ekyo eya Uganda Airlines olyanza oga nti ali bwe bwasooseeyo n'ofuna ota experience okumanya nti onaamanya ota nti esika ene maama bwe mba simanyi nti siwuli ate kateekankana nti esise batambudde essaawa 9 ku 8 nga sifunye mbuzibu bwonna mugenda ne mukudda ate mukudda twayanguye nnyo so Uganda Airlines olina kugambye okola kubuuza pilot nti lwaki mwayanguye okutuuka pilot omanyi route batongoza route eyo naye ndowooza mukomawo bakozesa yemu naye ndowooza agerike ng'agimanyidde mu kusooka nyinza oba saaki wadde nnyo budde naye mukukomawo twali tulina okutuuka ku kisaawe essaawa 3 dakiika nga 10 ez'ekiro twatuse 2:16 awo mwayangu tuba tuyanguate nga tuse ekiseera naddiriza nga kilomita agivugira nga 8:5 8 naye nga erina kuba ku 9 anti saawa emu aziviramu kilometers 9 katuse ekiseera anti waliwo otwa ku nnyonyi osobola okumanya route gy'otambula negundi boziraba zaali mu kuvuga eddakiika essaawa zolina okutuukiramu ng'ekigera abo nga bwenyiga bati 8 9 nga speedi ng'ogiraba kwatambulya ali nga bw'alina ku kigere bannange olunaku olwaleero olugendo lw'ennyonyi n'olw'Ebungereza Carlton bugambo kiweeza omumwa kuba nabyesanyo nga akwaniriza Carlton Scovia nakamya nkwagala nnyo sikwina ku mutawaana bali kunyaniriza nakunnambuza buli mukwano gwange nnyo Carlton twagaliza birungi byere tujja kuddayo ate tunatufunye omukisa budde bwonna graduatinga matikira matikira wamusuuza nti banga onootikkirwa nja kubeera mutaka inshallah kati ate ennyonyi egifu essaawa eno banga agenda e Masaka nja kujja ekijja bwemi nedda ssebo omanyi bino ebyokugenda osobola kusaba mukama wanaba akoze eki kubanga olina okuba ne papasi ekutwala wadde olina visa naye olina okubaayo nakutegeeza nti divorce nkuyita ojja nkola ekyo nanja kulabirira okusula byendya bafa nnyo ku mbeera gyonna abeeramu eri kati bato naye ogenda nogwa ku street eyo munaayiiya omuzungu akifaako nnyo ku bulamu bwo ogenze naye ogenze naani izite sponsorship oba gwe nga individual ogenze kulambula olina setemako akawunti kati awo olimbira awo nti olinako obukadde 10 wanake 15
naga soko de wako tule buliziweza tulikuwa naye tujja kuddayo mukama katuna akkiriza Carlton yanambuza yabadde very happy obere bwe no singa no muntu ogwomanya atenga mukwano gwo abegamo ne bitandika abo leba ne bigana ne bigambo bana bigambo che byayitinga nyaawo banashi hoya maze bagaye kati era balunale commenting egamba mukatera olinze tugambe ekyokola era kito muzala banashi banayi katwasiro noko olwaleero wali mu studio B Dr. Kwefu official no bategese dabagere wange ensonga bazikwasanya bulungi nnyo ekintu akikoze bulungi studio za maanyi wano Kwefu achala ba happy powers ennaku zino nga ina amaanyi happy akyafunika simanyi bwaba Kwefu akyasobola okukola shoni happy powers fabulabi naffe kafeeyonde naffe twagira bangalwa happy kati baba yakomyewo mwe mwali mulajana ndio nabikole naye Dr. Kwefu osigaleko ya Dr. Kwefu serambulwa katikiro ngokola katika amanyo jiza au tugenze mu studio B batukomeza no kanta aba studio B katubagalizo nako olulungi abantu ebungereza omukulu ebadde part 1 naye sendege yo chine emboze ndale yo kutwa n'oluyimba lwogendo fulumya maasawo olungo lutumye Bombardier bajita batya niyo bajita batya niyo wati Bombardier kozi egende ne Zanzibar egende Kenya mere bulungi mweraba